Nengo Omu-wife kyatukoze ku live olwaleero ole mweyandibanga muganda Badblack nga tetumanyi naye nga wasuze otya wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyinga notification bell obenga notified renteka video empya n'olunaku lwaleero Mado neera teyalabiseeko alabika obuzibuzibu bukyamuganya okubeera nga alabikako ku live naye nga wanaatuukira okudda simanyi oba omukyala we anaamusangawo kubanga abasajja bamufuukidde akayinja mu ngatto buli wabeera ku live wajjayo omupya bwabeera ku live wajjayo omupya ate nno ye yazze amazeeko kuba n'Omu-wife aba acceptinga oba abaleeta mu guest ng'alowooza nti bazze kunyumyamu bafaani emboozi naye gye biggwera nga bayisizaawo obubaka bwabwe ate ne bayita ne bandikomye tosobola kubeera nga mbikumalirayo naye kankuleko obeere nga weerabirako. Lwaki mwina amatu? Ng'ofuuye nasi kuno ng'omuntu omukulu bw'afuuwa mwenna musirika. Ayinza kutuula bw'oti ng'owuliriza lugambo n'otakunyamba. Olongize nnyo. Obedda nosinaseka. Engeri gy'okwata katima essanyu ne lijjoba kiki? Kimanyi abantu abamu ayinza okuba ali awo asirise n'afuuwa n'abwatuka n'aseka. Naye engeri gye nfunye essanyu emisana gano. My what? Oh my gosh, you don't have breaks. Rana mwe. Yo, kola kifaya. Wetonde banange munsonyiwe. Saba munsonyiwe. Bana bazunga tebateera. Amma babalowe, thank you so much. Kama abasatire. I'm even in praise.
thank you so much. Kama otwalira omukazi engoye ze. Maama ndaba byengolodde. Yayina olugoye olufunze atamanyi ggulu. Mukyali ku kyakugasinga. Kangende waggulu ndabe kye babadde bayombera nkomewo mbagambe. Babadde balwana. Bateekwa okuba nga babadde balwana. Engeri gye babadde boogeramu. Nze mpulidde nga bawanyisiganya ebikonde. So mikwano bangi bangamba nga tuleetere ku live z'omwaifu ez'emisana, live z'omwaifu ez'emisana, mikwano zeezo. Omwaifu abeera bize naye nga bwagezaako okubeera ng'anyumyako ne bafanyizi be. Wabeerawo emboozi yonna oba kyonna ekintu omulamu gwe bagala okwogerako ng'aguyisaawo oluusi bwakuba obulango bwa bakama be naye gye buggwera oba eyo live gyekomekereza gy'ogenda okuwulirira ate ebinaasinga okwewuunyisa. Abasajja abaagala okubeera ate nga baagala okutwalawo omwaifu wa Mado okubeera nga ate nga bamwezza nkuleka obeere ng'obyerabirako naye nga byebyo mikwano. Bogeranga balekaanira waggulu nze mbadde manya ekikonde kikola ki. Kikonde kiriyo kitokota butokosi. Munange. Jadedson, thank you so much. Munange. Ngomukazi ampitanga bba wakomyewo. Nga ngamba. Joanna. Konze yes, madam. Nga ngamba. Baba. Nasoza nenesi kameranga nawe bwoti. Olaba bwotidde bwotyo. Mukazi munnange, musajja munnange. Nange bwoti. Namugamba bwati mama. Nangamba iti baba. Njala ennumidde eno omwaka mulamba ngamba okyati iti baba. Kati baba yabadde akitegedde kyavuga ngambye you go and bring my food may I eat. Wansanga kumbaawe nga neeberese anti yaŋŋambye muli eno enjala gye ntuddeko oyinza okemukyo munno. Bumisi munyampe naye bannange byawedde. Badblack yakwonoonye. Ate kambabuulire teri bantu bakwatagana ng'obwongo tebukwatagana. If you are my friend, obwongo bwe bumu. Omanyi buno obuntu buno bwe basonseka mukundiza mu soketi z'amasannyalaze buno obutta ensiri omanyi. Buno
omuntu w'obudde ensiri bwe basonsekamu akawomba akafunyatira akawali wajja nja kukimala kukikuba mu feesi kadamu olina okuba nga sense ezizo zonna zikola ng'owulira ng'osika kino kyekiva okwekuba pafyu give me 5. You good? Ruhi, give me 5. Oh, Ruhi. Oyagalachi. You want clothes? Mafi. Mafi hina. Check your room. Nsuubira buli muntu yali akoze mu kyumba ekirimu abaana alina omuntu ng'oyo omwefu bw'abeera ng'akola live oyo omuvubuka y'omu yamuyita emabega n'agala abeereko mu kamera n'agala abeere ng'ayitaayitawo mu kamera bamulabe n'agala abeere ng'asembera buli wali omwefu n'agala abeere nga ayagala ne bw'abeera talina kyayagala najja ne yeebuzaabuza alabe okola ki agezeeko okujja ku mulamwa kegamba nsuubira abaana bangi abakola mu biyumba naye nga balina abaana bwe batyo naye baba mazima ddala babeera bafaaki nayagala mu kiseera ajje wooli olowooze nti alina kyayagala naye nga talina kyayagala azze kulaba biki byokola azze kubuzaabuza kujja ku mulamwa kati ye muntu y'omu oyo naye nga katweyongere omukuba bambe sisobola kuba ndi muzadde buba bwalumu lwe bakunyiiza ekisusse n'omukubamu naye nga si buli kaseera nti ogenda kucunya omwana wabeerya baba olakola effujjo n'akunyiiza n'asuna akaana bakakulekedde otule nako n'atandika okasunaasuna akatooke naawe n'ovaamu n'omutwe kandula ku ddoboozi naye basuulamu ate ategeera bw'omukuba n'omutema ekintu takikola ali omukuba n'omugamba twala ttule y'amazzi wansi n'agaana namusabudde yemmambudde mbanyumizaki munnange n'emyaka 15 but why are you doing? You're like, what am I doing? Munange buno obuntu bwagundi buno obuntu bwe basonsekamu obwaki obw'ensiri mubumanyi abeeno esaudi mubumanyi ndowooza bwe bakozesa munange nga nkabba mu ddiiro olwo nno budde bwakwebaka buli omu agenze nga nkabba mu ddiiro ng'akatwala mu kisenge kyange ensiri nga zifuuse ensiri mu kisenge kyange ensiri nga zifuuse ensiri nga nkabba nga nkatwala mu kisenge kyange nkataddeyo ate mu bbiri baba teyaze ng'abuuza akantu mukazi munaye nga bw'otunudde bw'otyo nange bwe natunudde neŋŋamba kati mugambe kaliwa kabadde kapya nga tosobola mugamba nti Kaweddemu
obuntu obw'ensiri bateeka we batuula nawe basula ewa abakozi tebateekayo ensiri we zinnuma n'endwala anaana akujjanja nange namuka nti ogula obuntu obwo n'oteeka mu kisenge kyo ne mu ddiiro nze lwakitomba weyita ki bwe ntyo bwe namugambye ngambuuza akantu kaliwa nemwenyemwenyaawo nekunyizakunyiza munnange nekunyizakunyiza ambuuza Joanna, where is the thing we put in for mosquito? Baba, maybe it is in my room. Let me go and check. Maybe it is in my room. Let me go and check. Nzija nkalakala nako mu ngalo nga nva mu lumu yange nga mubuuza you mean this one? Nga ngamba that one. What are you doing with it? Put it in. You put it here. It kill all. Ate namaze nenkamba nenkatwala wansi mu ffumbiro ate ne mu ffumbiro ntuulayo ate wali ensiri nakatufumbiro leero jangu mbuuzeeko kale jangu twebuuzeeko aliwa just what a was bulungi naye nga muli mutya ne leero bandiddeko emmere gye bampadde emmere naye nalidde akamonde ate ndalabusa n'enfumba akamonde nenkakweka era nange bamazeewo ebikoko byabwe nga sinyiga ate ng'ofuubwa naye bannaye baanamu naye waneeno ku live ya Mr. Maama tulibeerako ddi siriyasi ne tunyumya emboozi ezisimba baanammwe nga motivational speaker bonna mubakubye mubasabudde mubamazeeko omuntu wagezaako amotivatinge nga musabuka nga musabula nga muvaawo ogenda otandika omotivatinga nga abantu bakendeera nkugambye naye kakati obugagga sikusonda naye obugagga ogenda okugirawo ti obugagga ogenda okugira kuti nga babadde 5 100 naye mukimanya abantu tebakyayagala bintu byakuba motivating abantu banoonyeza sente zibuze ng'oli awo bagamba mutandika n'ekitono ky'oyina abantu banoonyeza sente zibuze kati tokyalina ky'obagamba sente ebuze ng'otatandika n'ekitono osobola otandikawo ekyuma kyakagaati nakati akagaati ako osobola okuba nga okasuubuza nusu 3 ng'olyako 10 abantu temukyagala bintu biri positive. How serious?
Sachi. Okengo esinyemye okugolola. Amanonyayo busajja obuzungu obulungi tulabe. Olaba kafiruta n'ogamba ono simuvaako agenda okujja nga atunula ng'ekizibu ky'olina ekikutawaanya. Kizibu kya ssente. Gamba bannange. Gwe, anirina olugambo olwokya. Anirina olugambo olwokya. Anirina olugambo olwokya. Wano wenyini nga tutuuse ku kinyosi ate Omu-wife kasita yabawadde chance egamba nti alina olugambo ajja atuweeko oba ajja atunyumizeeko omwana mwe majjidde abaagala okuyisaawo ebyabwe. Omusajja teyatandise okuwaana mukyala Mado n'amwesibako ng'abaali babaddeko bonna n'ayogera ebigenda n'ebidda. Omu-wife tebyamusobedde tebyamukalidde ku mimwa noza n'atuuka n'okwebuuza ekyamuinvitingisiza mukazi wattu nga takiraba. Ndoza n'atuuka n'okujjusa ensonga lwaki yamuinvitinze nga takiraba. Weerabireko naye bannange abasajja abamu tebatudde babeereyo ng'Omu-wife yabakubakuba dda naye ekyebuuzibwa bano abantu baali ludda wanga Mado tannaba kudeetinga Omu-wife. Ate bannange kyanaggw'olina omukwano gw'ekimmemmedde ate manyi okulaga Mado yekka naye kyewankoze ate sigenda kkuta nkusuubiza sigenda kwesonyiwa nange ngenda kulaga omukwano onampulira. Era abasajja nga bantambulidde kiki? Ojja kulemwa bulemwa. Ngenda kulagala, ngenda kuyiira omukwano. Si kulabu gye wandaze. Nga bw'oyogera ng'oli so mositiifu bw'onkwatako bw'onnyonyoogera n'eŋŋamba nti bannange. Naye nga bannange olabika. Ndabika ntya? Olabika olina ekisiraani lwoze n'otuulako omutwe gwange bambisa. Ogwo tegubeera mukisa. Gubeera mukisa gwennyini. Ene Sawudi? Anti olaba laavu omuntu gw'oyagala buli lwabeerawo olina okusigala ng'omumiisinga. Kati mbadde naakajja ne bakuyita. Kitegeeza ogenda kummiisinga oba tokyagala okwogera nange. Okitegeera? That is love. Naye oli musajja waffe omulala bw'abeerawo tebakuyita. Bannange ngenda okwagala mwana gw'onaawulira. Kusuubiza okulaga omukwano ngenda okwesibako. Ate kuwa bitandise. Kabakuyite. Ekyo kyenkugamba. Yes! Mpola mpola omutima nga gubibwa bwe nazuula ebyama n'ebifuuka ebyama. Laba ojoga laba bw'onkuba engwala ai baŋŋambe kawowo mukwano kokolotya ne bw'osiba evvumbe biva ne byeyisa. Ebyali eby'ekyama ekyama twasise ekyama ekyama twasise biri bye twakwenka labayo bye bifuuse ensonga. Banna Ekyama
kyonkola naye kiki kyonkola laba omwana anyimbidde akayimba ka laavu kati leero nkandudde ku ddoboozi ate ng'ondaze laavu ondaze okwagala okuli mu kiti naye olaba ebyaddala ye gambo oli mu kuyiba enkoko yabisa amagi yakonyosa obwoyo emabega vako gundi bamalala bwogere naye nedda n'omukwano nagwo gwetaagisa ate omuntu kasojja ng'omwagala nga naye akwagala kuba yaffe tebiriko kweyisa nze nkwagala naawe onjagala gw'otayagala omuyimbira nina omusajja Mado ebirala byogerere mu comment section wamma muje mutuwa olugambo kiki ekyo kyewalabyeeyo tuwa olugambo tuwa olugambo bannange mujje mutuwa olugambo ani yabyani ani yakutani ani gwe bakwatidde mu nju yansereko esimu zemu neyekyanga ate oyo jeke mulabiddewo ng'alimu olulogologo kati ndi mukuteekako abantu tebagendako oyo omusajja nze mulabiddewo ntidde buti kubagamba wamana alogaba olyoja munange gyeri mukwano osibyeyo otya tuli mu ssaawa ya lugambo kiki ekiri eyo nga olukyali awo naye jeke simwagadde ajeke tumugjeeko era tumusanzeeko kiki ekiri eyo kiri ewaffe kyakuzaala balongo baba bo badde wazadde balongo ababo badde wazadde nakatole waswa bulijjo ositudde ddu bwababo baddi gwe nga olwo terukula bannange bweza bwoba bwakatonda ndowooza olabye ababo tobazaala bange baabo munange owanti wansooka okugira naawe maama Jonah wansooka okufuna nti naye olulo olutejuusa olutalabikako bannange bigwaye binene ide ku ddoboozi lya kitaawe ne balyoka beekiramu we bati ne badda ku ngulu kati olulo eno lwa byenda oba tolina ssente tolaba ku baana oba tolina byenda tojja naye nno wamma nno kirenzaala abaana bano tusondeeza ebyenda atalina talaba ku mwana oba bya mobile money byenda tutire nti yenzaala abaana bano tulye ku byenda ogenda bba okyuse nga tokyali bali nga owulira ozitowaye okakasa ofuna n'amaanyi ng'olina abaana babiri abagamba oyo naalongo oba ekyowulira bannange bweza munnange ati bagamba bweza nze simanyi kulya bagamba bweza
nalooka kulika abaana mwana nabawonye mwana gwe kateekeko omulala atuwa omugambo era teekako omulala akuweyo omugambo omulala Adamu happiness atongole nate eddoboozi lyo tetukuwulira nanti nze nkuwulira kati tompulira ekiriwo kiki omusajja tetumuwulira sembeza microphone bannange ekaato kati ompulira bulungi kati ompulira muwaifu nabadde nva ku makya gyensula I was shocked and surprised okimanyi mwana gwe mba nvuga ntuuka omanyi ekatwe ku bitaala awo nga ntuula ku billboard neŋamba kiki kyendabye ku billboard kuno nenyimiriza emmotoka neŋamba tekisoboka akulikoki nze nfudde gwe gwosindise wakutiya kwekakkana nze nkubuulire mwana gwe nga ndyoka ntunula ku billboard nga nekwatako ngenda okulaba eriiso nga sirya misidda maamu ne Mado bobataddeku neŋamba babakubita akalango kaki kano nga tekisoboka misidda maamu yatuuse kuleeno ngenda okulaba nga eriiso lya Mado neŋamba olaba mubule luno oluyimba lwe bayimbako nja kuteeka ku billboard nendowooza gwe yamwaniseeyo naye nga naye tekisoboka nga goyinza omuteeka ku billboard osobola omuteekako naye nga tekisoboka baani abaagala otuleetera fitina ennaku ezo wakalaba akaali kejjeeyo nga kaagala kuleeta mbeera munnange era nakwata sapule neneegayirira neŋamba mukama omwana mutaase misidda maamu kubanga abakulabirako bangi ennaku zino Mado kati olaba gwe ne Mado kati nze olaba omukazi yali ankyayi ng'agenzi naye nasala bu vidiyo bwo ne Mado nembuweereza bebi nemugamba njagala nange bwe naakuula mbeere nga misidda maamu ne Mado mukyala wange naabulaba bulungi nagate kibebi ate laavu yaffe nawe era naye abeerako kati kyenkugamba kiri ekintu kimu misidda maamu Mado ekintu kyagezze si kyobadde olowooza era weesune ku ttama bweba osobola ekintu kinene mwana gwe ene Uganda buli wooyita muwaifu naye mwalogerawa sooka ombulye tuve mu byolugambo mwalogerawa omukwano gweguti bwe gukola naawe gugira ne gukutimba nze mwana gwe olina byonsomesezza ne Mado kubanga ebintu byammwe engeri gye mubikuttemu ya kintu kikulu nnyo 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 kubanga nzijukidde jjajjange engeri gye yali yeetiribosaamu mwana gwe mukola ekintu nyabo bikira Maria nyabo gwe ne Mado olugambo luno nze okumanya sinatuuse nenyungubira neŋŋamba misidda maamu waffe ow'emyaka giri kati ali ku billboard kati bwe tubanga twagala okubeera ne bakyala baffe tulina kusooka bagamba lwaki tobeera nga misidda maamu myaka kyate bannange tufudde mukwano saagala jjoogera giri emyaka oba bwe nkujjukiza embeera eyo amaziga gagenda kuyitamu ate ne Mado abeerayo Mado kwali kati alaba bwe naayogera embeera gye wayitamu luli
kigenda kubeera kikambwe. Era nze kyekusaba kiri ekintu kimu mwana gwe onyweza lulenzi Mado oba weetaaga naye wakwatamu okumukyusaamu oba toyagala kgenda yeeyo naye waali kikoze ondabye bubi naye waali mukuttemuko n'okyusa sitenseni ziri n'oziteeka mu ango entuufu oyagala oba toyagala. Toyinza kubanga tewalikozesa misidda maamu ku bwana buno obubadde bujja ennaku zino nga bwetiri obwana ogekola kawunza ate kali tekagudde eddalo ndolwo olugambo badde sinnalukuwa atwongola enva ku simu yange muyisi ngenda sekingayo kamama omulala ate mutuwa olugambo Ambata Omu-wife ndi bulungi ddala mwana gwe tubeera eno olugambo oluli eno ate olowooza owa booda omukazi tamwesibyeko ate yakoze ki anti munaye owa booda asanga omukazi mukuba omukazi tamukuba omukono nti ntwala ago zibadde saawa emu amujja kibuye amutwala Ntebe mu kitoolo wamutuusizza wa booda munaye nti mpa akasente nti mmeka jja kumpa kumukanaana ngamugamba ate okumwakanaana olowooza ngulina naye bw'oba osobola okubaako nekyokola nze sirina buzibu naye ng'okumwakanaana sigulina owa booda nti osaaga njagala sente zange ng'omukazi amugamba bannange kikyotalaba sente nzijjewa ng'owa booda amugamba naye omanyi binaakalya gamugamba omanyi binaakalya omukazi ng'amugamba no nange ojja kundya nti ojja kundya kuba sirina wadde ekikumi oba si ekyo kasita ontuusizza genda owa booda nga tapangisa bakkanyama bajja bamukoleko emikolo ekibadde awo ate misidamaamu ate si wenviiridde mu tulo ng'owedda ndi mu birooto munnange naye I love you bingi bannaayo obinkolera okwesunda kwange nga neesunze nnyo olugambo munnayina olugambo nduwuliridde mu birooto leero neebase nnyo bambi naye nga weebale tubeererawo kuba bannaayo oli situesikira ne Mado Katongole obwedda amumpitira bulungi nti Mado naye nga we love you bingi bannaaye mutukolera muli ba situesikira era kati tubalinze ku ssaawa eri mubeere bulungi bambi nzirewo abantu balina ebizibu mwanange ebizibu bingi naye nga olaba Omu-wife olowooza akawunti yange teyakona oba ojjogi osooka onkomentingeko
gwe banaakulako banaagamba bannange n'omu-wife akomentinzeeko alaikinzeeko banaye kakawunti kange nange katambuleko. Omu-wife agamba bane yange yesima munange taata Krisipasi oli otya? ndi bulungi empozi gwe Kiki eno mitawaana myerere era kati munange muno abaana bano abatulosi mwe bataggwa ku butatuulako wansi ng'omwana agamba mwana mulenzi ali mu contract nti lwaki tojjaako wano bano baatambudde dda. Omulenzi nga yepimpinga akagatta akeesazi. epimpinga kwekuliwa Obupafyumu bwonna naawe tobimanyi. Yeekubye akapafyumu akaziga akeesiizi abadde tatera kunaaba naabyeko agenda kwerabira mwana muwala. Kaakati oba baba yeerabidde atya essimu. Omuvubuka abadde yakatuuka ali mu sofa ajalamye. Ali mu sofa asazeeko nga nanyinimu akonkona. Omukulu bamusanze asazeeko ng'ali mu kunywa kalabani. Ng'omukulu ali mu kunywa kalabani. Bano abaana ab'obuwala balaba edduka omwana ayinza okukakasa nga bw'alina obuyinza obungi ennyo mu nnyumba awo nakugamba jangu nze wano nze afuga. nkoze atya? Ali munda awo tosula wali munda. Akaana kamunna akato omukazi gwe temuggwa butatuulako wansi gw'omwana olukuyita odduka misinde ate gwe munanga alina omukwano ogw'ekimmemmete. Omukulu bamusanze akazeeko ali mu kunywa kalabani k'abendi. Omwana mu firiji yeewujja bw'ajjayo labani bw'akomawo bw'ajjayo juyisi bw'akomawo bw'amuwa omugaati. Bamusanze omukulu ali awo yeggwera. Bamulabira kati asuzeeyo kyonna ekinaamutuukako y'anaamanya. Bazadde be oba babakubire babagambye nti nno kati ye takyazze kuba kati balina omusibayo emyaka gye ng'ebiri. Trespassing oyingidde mu nyumba y'Omuwarabu ogenze kwesaafiisa. Byebyo munnange nange nga tweyanzeege. Baby, karabu. Balage Mr. Maama. Wanje? Otaka Maama. How are you? Mr. Maama. Wanje Maama. Otaka Maama. Agafe eno. Mwana gwe natubeera mu accommodation. Eluda wa? Eriero Bahrain. Tulimu Abannayuganda bameka 6.
nga tulimu Abannayuganda 6 mwana gwe omu n'anywa kabongo ka munne wanywedde kabongo ka munne oli n'anyiiga omwana atuvumyevumye hey ogende omwami konze kagende omwami sisobole nalaba banja kyakapasi era omwami kakubuuzeeko okiraba ekintu ekyokubira mu kiyumba awo ffe tuzungamukko munnaye tukole ki naye ng'ogamba ki gyebale gy'otuusaako engalo olabye bwe babadde bagenda okukubira omukazi bannaye mbadde nja kufaabo nga tekitambula nga tumuyinga taliiwo obulamu nga bwe bwa kitundu naye buli obw'ekitundu bwe buluma naye kati nno gwe weesiimye Mado wali nno mujira ne munyumyako katikitoko kabeerawo naye nga kyekimu tubadde waneno nga tukuwulira ng'ogamba muno mbu baba mama nagamba iti baba n'ogamba omulimu ogw'omwaka kunetugamba mukazi wafusi gwabeera kuno ne Mado ng'akuyimyayimya omulimu batogera kumalira ku baba bwoleka agezanga n'akiddamu muli nanga bannange tweyanziza nnyo ngaleka maama nga tukyagenda mu maaso n'akanyomero k'olugambo naye eno paati eyasimbyo nze yasinze okuntanula abakyala mwe batagwera bwenzi yeyenze ku luno ku musajja gwagenda okwejjusa mu bulamu bwe ebbanga lyonna oluvannyuma lw'okwenda ne bamugwamu ng'omusajja yamuteredde odda bambega bamwambudde babakutte red handed nga bali mu kikolwa ne bamusanga bali bwereere ne bamukuba ne bamutambuza ekizinga kiramba ng'ali bwereere ng'ali mutenga bwe yazaalibwa mbeera ng'obyewulira zembere mwana gwe sembe ikampala bana atira omuteekamu amaani era onoogenda okukomawo ojja kuva mu nnyonyi oyingira mu mmeeri oite kitegeeza Kampala mubi nnyo eyinza okutonya netonya naye netwala n'abantu ne booda n'emmotoka ekiri emmotoka yakulukuse mu mazzi wangi wano buli kimu kikulukuta ne kigenda olina omumanya n'ennyumba zisenguka oyinza okudda nga ewammwe tewakyali wammwe oyinza okuzuukuka nga ennyumba ye eri mu state house mwe yakulukutidde gamba nze nali neebakako nali nateetaawo sali bwali misana nali nkoze kiro ng'emisana neebase omanye okukasuka omukono bwenti ng'omukono guli mu mazzi ngenda okuddamu bwenti nga nkwata mukasepiki kenaliriddemu kendiddemu ngenda okukola bwenti ng'ate kano kagu ngenda okukola bwenti ng'ate bannange billah naye kankusabire owulira bw'oveeyo todda ku mizigo kuba onyumirwa olugambo ateki
kati olwo olugambo twali lugyewa ate nga kituufu sinayogerako namuntu mweggwanga leero olwo nandi lugyewa mu butuufu yo Uganda tenyuma kyolina omubanja tenyuma mpozi waliyo nyegenyege ate bawo kati ali munyegenyege owedde kanulaga amaaso bawo bamututte ali jjinja bawo ali munyegenyege bamututte owedde abenkwacyo mama teyabanyeko bawo bamututte munyegenyege amaanyi gambedde Mado gwe wamulabyeko wano waba tali munyegenyege mugamba ajje bawo ali munyegenyege aba aliwa saawa zino aba aliwa oba newandiise alaba eddalo nkubuuzizaako ddama tokaaba bambi bakuwe pike bakongere pike ne kyayi onywe omwana akuwadde ebyakabi olaba bwe nina omukisa anti nze mukisa bakuwadde ebyakabi naye kanteekeyo bakuwadde training nga kwendi ne bakongera ebyakabi nga kwendi nze mukisa annange namatina annange weraba olugambo luweddeyo amankwago ate luweddeyo bulungi oli oti yani kikwano gyerabeko zenga sikuwulira bannaaye ompulira nkugompulira nze hello eraba olugambo werugenda okunsala kyebaleka obulamu buganda ki kikulu nonduleeta katikati oluwulira hello allaye sekuwulira aha kati awo nyongeza awo mpulira nkuwulira maama nkuwulira annaye munnange nina bulaza wange akolerayo ku kizinga kati baali bamugamba nti mukazi we ayenda ng'agenze mazzi okuvuba waliwo omuvubi omulala bamuyita Saalongo mbw'alya mukazi we kakati yayambadde bulungi amajaketi ge n'akwata enkasi ne bagenda mu mazzi kati bwe batuuse eyo waliwo gwe yaleka ku kizinga nga mbega n'amukubira essimu n'akuba omukazi bali no mu bbaala bali mu kunywa bwe baavudde mu kunywa Saalongo ng'aleeta mukazi nga omukazi aliko n'otwengenge nga bagenda mu nnyumba n'oluma nga guseka baawe nga bamukubira essimu nti babano bayingidde nga naye abagambe mubeere ku mulyango tebafulumya nzija omanyi omusajja okuva mu mazzi n'akuba omusiguza enkasi omusajja yadduse eribereere namugamba yaaya mmenya olukizi kati n'akwata mukasi we teyamuganyiza nakwambala ngo ne bakunda kizinga kiramba nga bali bwerere ne bannayensese omanyi okujja omukazi ku loogi n'amukunguza paka wakanga tayambadde mbonga bagamba ero ndika mugiraba eno ndika nagigula 3,000 nze yagimugulira naye nga tayambadde ne bannayensudde obwenzi bunyuma nga tebakutte nangana nakutera video nampereza akafaananyi mwana abireetangira koli kuwakisaapu wangi wakisaapu koli
Kwendi ngenda bukuweereza bamukutte live abadde abakamera batambula bagenda bagimulisa bati nabagambira n'empale nze yagikulira omukazi 13 kyokka nagera nayagijjiramu zibaddeyo nga bali mu kukyekola bunasose najja ku gondi olwo ogijjukira nogizeyo za bubaawo bunawuliza nga oli amugamba nzita ontuse bange watatuukanga naye janagamba nokola sina kyesimuwa era mala bungi nnyo okulya ebyennyanja byange nenzikuta nemugamba yitaweno mu buliri naye era nandekawo nagenda agaba ebintu byange kale banengenda musasulira ekinala dde yewaabwe naye ate abakazi tuswala omala kukunguza ng'oli bwereere mu nkambi yonna nagwe namwerolero naye beeroledde ebinene abakazi tetuswala mbunno ne bamubuuza yakuwadde ssente mmeka okutuuka okgenda ate ng'omanye oli mufumbo nti nedda bwavuba empuuta nga bampaayo empuuta emu buli lunaku ogamba otya Mr. Maama akabuzi nga kanyomedde bambi kakomyawo good. Are you serious? Ana etusindika request nga tolina mugango. Ana etusindika request nga tolina mugango. Gwe omugambo gugagaddewo live naye osobola okukozesa comment section otubuulire gwe ki ekisinza okunyumira mu mugambo gwonna gw'olidde ekisinza okunyumira mu live yonna nnyo nsooka okwebaza abo bonna abalaba live zange to the end ne mulaba ne mutaskipinga bulango mikwano nsiima nnyo nsiimira ddala ate naawe osobola okukozesa comment section n'oyisawo kyonna kyonna kyeyagala okuyisa olina mugambo gw'oyagala okutuwa n'oguyisa mu comment section tujja kubeera tuziraba tujja kuba tukomentinga tujja kuba likinga tujja kuba replyinga ate tuyongera okubeera ate nga tunyumirwamu wamu obulamu nga butambula neneyongera okujjukiza nti oli ku all channel media subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyinga notification bell obenga notified bwenteka video empya mbebaza nnyo buli abeekumira ku channel yange ne mulaba buli video gye nteekayo mikwano nsiima nnyo simanyi we nnyinza kubalaga naye ng'omutima gwange musiimu mbaagala nnyo